Amanya gange nze Nkwanga Mark Wycliffe ndi musumba owa Liberation of God's People Ministries International ekyaki erina amakanisa agagenda mwana mukaaga mu Uganda yonna nga nze mukulembeze waayo. Olwaleero njaguza ngera nebaza Mukama emyaka 10 bukyanga nva mu muliro n'emyaka 22 nga mbulira enjiri ya Mukama waffe. Ekibu najja ntya nali ngenze ebulaga Kibulala kiri Kiboga eyo owetera Mpangala n'ogenda Ekibulala naddayo ennaku zino nembikakasa n'ogenda mu kafo ke bayita ebulaga. Nali ngenze wa mwami bamuyita George William Sembatya okubuulira enjiri. Bwe namala okubuulira enjiri waliwo abantu be nali nabo, omulala bamuyitanga Kinene Alan yafa, ne bagamba kabagende babeeko be bookya. Nze nali siri kubagenda kwokya. Bwe bagenda okwokya nga nze maze okufuna abalokoka, obudde bwali bumpiseeko ng'ate nze abavuze n'ensalawo ngende mbalabe nsobole obavuga tugende. Kati ngenda okubalaba baali bagambye bagenda kwokya Masabo, naye Amasabo nze mwe nali nkulidde nga ngamanyi. Ngenda okulaba ekintu kye bagamba nti Sabo nga nkiraba ng'ekitali Sabo, kwe kwagala nningizeemu, kwe kubabuuza nti mulina ekibiriiti? Ne bagamba tetulina kibiriiti. Ate ebbeera baali batutte petulooli, fe Amasabo tetugwokesa petulooli. Kaakati bwe bagamba nti tebalina kibiriiti ne njagala ntunuleko munda ndabe kiki kye babadde bookya. Bwe nali ntunula munda ngenda okulaba mulimu mifaliso makeesi, n'amakeesi nagabikkula nga ndowooza oba galimu balongo oba ki nga mulimu bitabo, naye mba mbikkula mu kasenga akamu bwe nti nalabamu olubugo lumu luno lwe basumika ku bantu. Oli omuliro yaguteeramu manju kate yayiyeemu petulooli, omuliro ne gunkwatira munda ng'oluggi luliko sayidi emu ate gye mpise waliyo emifaliso. Kaakati omuliro ogwo nagulaba guva wansi nga gunjokya engalo zino, nga gunjokya engalo, kwe kwagala nkwate ku feesi bwe nti neziyize muleme kwokya nnyo ki feesi. Kati mba nkyayimiriddemu kubanga eri ewali emifaliso ewali oluggi nga ntyayo nga ndaba ogwayo omungi okusinga bwe nnyimiridde, nenzikiriza nti ngenda kufa. Neŋŋamba Yesu, bwe nakkiriza nti ngenda kufa neŋŋamba Yesu sonyiwa obutali butuukirivu bwange otwale. Mba nnyimiridde awo ngenda okuwulira ng'ate ndaba ekitangaala ekyamaanyi ekyaka omulundi gumu. Bwe nataamuwe nti ng'akasolya kubanga tekaali kasubi, kaali ka mabaati ne buliti nga kaguddeyo ng'omuliro gunjokya ku mutwe, kwe kusalawo nfubutuke ngende ntomera oluggi. Oluggi lwali ludda munda, nze nalusindika ludda bweru ne lugaana. Kati awo kwe kusalawo nkwate ku seminti, kubanga seminti baali bamufuseeko petulooli, yali amaze okumyukanga eryanda. Bwe namukwatako bwe nti ne mpulira ng'engalo zange zisaala. Ekyali kimunkwasaako nga nali sinaba kuzaala, mama wange yatuzaala abaana 2 nga njagala ne bwembeera njidde alicognizinga efeesi yange. Kati kwe kwagala njireete wano mu bisambi mu magulu. Bwe nakka bwe nti okujja ku bisambi olwakwata wansi engalo ne zisiriira, mba ndeeta feesi ne nzijukira nti Yesu alina bamalayika. Neŋŋamba nti Yesu tuma malayika wo anzije wano. Nawulira muntu asamba oluggi. Oluggi olwo ke nali nnyimiridde naye terwankuba, ne muwulira ng'ayingira mu muliro ogwo. Nansitulayo nanteeka ku lusuku mita nga 10. Ekyankakasa nti eyansitulayo yali malayika. Ngenda okukyuka emabega nga siraba nzijeeyo, kyokka ng'engoye zonna teziyidde. Omuliro gwanfuuwa mu mikono kyokka engoye tezajja. Era engoye ezo emikutu mingi gibadde zigiina n'olupapula lwabukedde n'emikutu emirala. Engoye twazibawa, abalala bazitwala ne mu laabu bakebere oba ddala zaali mu muliro, ne bakakasa nga zaali mu muliro. Naye nze najja emikono, najja feesi, gwanfuuwako ku magulu naye ng'engoye teziyidde. Era omuliro gwakomaawo, yeyo engeri gye najja. Obubaka bwe nnina teri bagoberezi bokka n'eri abantu bonna. Bw'ofunanga obuzibu, omuliro gwe gwanjokya, engalo zange zaakakanyalamu, feesi neefuna enkovu mpitirivu, omutwe gwali guweddeko enviiri zigenze zimala bumazi, enkovu zaali mpitirivu. Kati feesi yange yali efuuse nga tekyafaananika, ate nga nali ndabika bulungi, engalo zange nga tezikwata. Naye ne neegamba nti sijja kukkiriza kuba defeated olw'ekizibu kye nafuna, sijja kukkiriza kubalimamu maanyi. Era nze yaddamu okugezesa engalo zino nenziyigiriza okuwandiika, nenziramu nenzigezesa, nenziyigiriza
okuvuga amamotoka okuvuga piki n'ebirala ate ne neegamba nti sigenda kwekkiriza ng'aliko obulemu mbeera awo ninde bankolerere bampe negayirire neŋŋamba kansalewo okutandika okukola emirimu nga nkozesa bwongo ekyo ne kinnyamba kati mu myaka 10 nawasa omuliro gwanjokya sinnawasa mpasiza nenzaala abaana 3 nzimbye amaka nevuga ngulidde mukama ettaka ly'ekkanisa nemuzimbira ekizimbe kati abantu bonna abandaba eyo walwala kansa walwala ebirwadde ebyenjawulo tokkiriza toggwamu maanyi abantu bafuna ebizibu ne bafa lwakweraliikirira naye bw'ofuna ebizibu manya waliyo ffe abaafuna ebizibu ebinene ne tuguma kubanga nze omuliro gwanjokyera ddala bw'olaba ku bifaananyi gwanjokya emikono gwanjokya feesi neggwawo negunjokya enviiri ne ziggwa ku mutwe naye kati enviiri zimeze enkofu zigenda zivaako ate ne nakkiriza nti gwanjokya abalala tebaagala kukkiriza babeeraawo nga bagamba awakanya embeera nze tonjogerako nti omuliro gwanjokya tonjogerako nti nina enkovu naye nze nakkiriza nti nina enkovu gunjokyeza neŋŋamba kankikozese naye mu kyo ntutumukiddemu ntambudde mu mawanga mpandiisa ebitabo ngaggawadde olw'omuliro nina yintavuyo wano ne mu mawanga ga Bulaaya nga bambuuza wajja otya wasavaivinga otya kubanga n'okuwona nawona mericulously ate nfunye omukisa ogugenda kubalongoosa ensusu kubakola plastic surgery nali mu ttaka eyo okugenda okukola plastic surgery abasawo abakugwa abasimbuliza ennyindo ne baŋŋamba nti seetaaga kukola plastic surgery enkovu zange omubiri guzirya zibula mpolampola teziri keloidi tezeetaaga kulongoosa tezeetaagako bizigo byonna nekinzigyamu amaanyi era ne baŋŋamba nti woba oyagala tujja kukola ngalo 2 abandaba ku tv ninayo olugalo luno ne luno lwe baŋŋamba lwokka lwe tuyinza okukola ne baŋŋamba nti gumiikirizamu bugumiikiriza enkovu bwenaava mu kiseke kino engalo zijja kuddamu zikwate kati nina n'essuubi ti engalo zikwata kubanga nagenda ne ku mbasa ya Germany bo ne baŋŋamba newe mbasaagadde kukirinda wiiki 2 baba bazitereezeza kati abantu baddemu amaanyi oba wafuna ebizibu oba walwala siriimu siggwa asoose osobola okubeerawo ne siriimu emyaka egiddako 5 naye lwaki weeraliikirira lwaki obeera weekubagiza lwaki ofa amangu Musumbano mu kukwokya bo tebaamanya kujja kukutaasa bano kukujja tebaamanya naye bwe nali nnyimiridde mu lusuku nayita omwami bamuyita byamukama ye yandaba era ye yaŋŋamba nti pasita maako oyidde naye engoye tezikoze eki teziyidde kati byamukama oyo ne mutuma abayite kubanga nali saagala balokose kutegeera nti njidde mbamalemu amaanyi kati bandabirawo ku mmotoka nga njidde era bannyamba kyenva siina kyenabeekwasa kubanga bannyamba okunzija ebulaga eyo ng'amakubo mabi ne bantwala erubaga mu ddwaliro kyenafunira obujjanjabi buno oba omuliro nabufunira lubaga era lubaga yaŋŋamba ogenda kumala mu intensive care emyezi 2 naye mu wiiki emu nali nfunye gye bayita quick healing mu wiiki 2 baali bansiibudde najja 13 ogw'omunaana 2015 erubaga bansiibula 28 kitegeeza namalayo wiiki 2 zokka naye nabo bagamba naku ezo bwe nali ngenda kwembasi bawandiika ebbaluwa nti nawona mericulously nawona speed okusinga gye bali balowooza ekyo kitegeeza nti amaanyi ga Katonda gye gali era Katonda waali bwokkiriza Katonda n'omukkiriza nti asobola okuwonya Yesu akyawonya era nze yeyamponya ensonga lwaki ntegesa ebikujjuko ebyokumwebaza oluvannyuma lw'emyaka 10 balamusizaako munnya abatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu amannya Queen Suzy Nkwanga njagala okusiima Mukama kubanga mulungi kyenkubiriza abantu abafumbo baba bagenda okufumbirwa kyamakulu okugoberera emmeeme eyo kyowulira kyeyagala kuba abantu basobola okugamba ebintu naye emmeeme eyo leka yebeekuwa ekisembayo ekirala aba n'abantu basobola okupulaninga naye pulaani ya Mukama yeeberera mbasaba towasa muntu tofumbirwa muntu olw'okuba olina ebiruubirirwa by'omwogalako osobola okumwagalako enviiri n'otuuka enkeera ng'enviiri bazisazeeko osobola omwagalako emikono enkeera n'afuna accident naye bw'oba wamufumbirwa ng'omwagala nga tolina kiruubirirwa kyonna mujja kusigala mutambula era obufumbo bwabwe bujja kuba bulungi kati yagala omuntu oba mufumbire olw'ekyo ky'owulira mu mmeeme eyo nti omwagala si lwa mataka si lwa bugagga kubanga nze kye nawulira mu mmeeme yange kye kikyatukubye ne kingi wange era tukyatambuza obufumbo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Zanyo abatulaba mwenna njagala okusooka okusiima Katonda
olw'obulamu bwawadde Musumba Wycliffe Nkwanga kubanga twali tetukisuubira. Naye obubaka bwe njagala okuwa olunaku olwaleero, njagala okutegeeza abantu si kirungi kuggwamu maanyi oba kuggwamu ssuubi. Kirungi nnyo always okubeera n'essuubi kubanga essuubi likutuusa ku kintu ekimu oba ekirala. Ffe ng'abaana b'abantu essuubi lyali lituweddemu era nga tumuwaddeyo. Naye ye Katonda ng'akimanyi akyalina eby'omukozesa. Amukozesezza ebintu bingi era abaana baffe tubamuwerako ng'ekyokulabirako basigale nga bamutunuulidde kubanga singa naye yali yeevuddemu nga yejjeemu essuubi osanga singa tetuli nayo olwaleero. Naye twebaza Katonda nti tumulina ate atuwa essuubi ate n'abaana baffe aba inspiring like Mugama waaba ayogera olabanga ebigambo bye bizzaamu amaanyi era twagala nnyo okubeera nga tukuŋŋaanya abaana baffe n'abeera nga abawa ebigambo ebyo inspiring. Obubaka bwensingira ddala okuwa abakyala bannange tubeere bagumiikiriza, si kugamba bakuyita ku papa bupapi, si ku papa bupapi. Oluusi buli kintu kijja lwa nteekateeka ya Katonda. Singa n'omukyala w'omusumba yali nga mupakuse napakuse osanga n'atabeerawo, olwo singa tulina ebibala bye tutalabako. Naye abakyala njagala kwongera kubakubiriza obugumiikiriza kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi eno. Buli lw'ogumiikiriza ebiseera ebisinga otuuka ku lyengedde. So mbakubiriza kwongera kubeera bagumiikiriza, bagumire ku baami baabwe. Ate ekigambo ky'okugumira ku mwami wo oba okugumira ku patanawo kituyamba ebintu bingi, kikendeeza n'endwadde. Ebiseera ebisinga buli lw'obama here and there tumaliriza nga tufunye n'endwadde nyingi ezitucyankalanya nga community nezireetera abaana okula nga bali mu bulamu obutali bulungi. Mwange Chris Lubega nga nkiikira omuluka gw'Ekimwanyi ku district. Olwaleero tuzze okwebaza Mukama olw'okuwonya musumba waffe Mark Wycliffe Nkwanga omuliro. Nonno nze andebe kyenkubiriza bya mirundi ng'ebiri nti nno nti abantu abazimba buni musobole okubeera nga musobole okulekawo amakubo tinikeesi nga wantu wayidde omuliro nga mmotoka gasobola okutambula okutuukawo. N'ekirala nti gavumenti yaffe kandebe yongezeeko andebe ku items ebibeera mu malwaliro andebe bijjanjaba omuliro byebyo ebyange. Nze nno nkubiriza abatuuze b'omu Uganda bonna nti nno nti okulekawo ekkubo kya buntu bulamu kubanga olwaleero obuzibu busobola okugwewo naye ng'emmotoka tesobola kutuukayo. Ffe ng'abakulembeze andebe tufubye nnyo okubuulira abantu nti nkesi bwe babeera bazimba atist batryinga okulekawo amakulu. Linnya nze Kansala Sserungi Kimaka Mukiibi akiikirira omuluka guno gwa Kimwanyi ku munisipaali Ekira. Tuzze wano olwaleero kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Pastor Mark Wycliffe Nkwanga ow'Ekijebijo yasimatuka akabenje k'omuliro emyaka 10 egiyise. Ng'omukulembeze nsaba gavumenti eyongeremu amaanyi mu kuteekateeka ne mu kulaba nti abantu bawona obubenje buno obw'omuliro, okusookera ddala nga basomesa abantu bayinza batya okwewala omuliro. Ekyokubiri, malwaliro gaffe bateekewo facilities ez'amaanyi omuntu bw'aba ayokedde omuliro asobola okujjanjabwa mu bwangu ddala n'atereera ne fire extinguishers okulaba nti baziteeka buli wantu wonna bwe basuubira wayinza okubaluka akabenje kano ak'omuliro. Matovu andi Musumba New Life Prayer Church bwebajja Ntebe Road. Antwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Pastor Mark kubanga namulabako nga mulamu ne mulabako nga mulwadde ne mulabako ate ne kati bwali. Ebintu ebyo byongera okunzisaamu amaanyi n'essuubi nti Katonda bw'aba asazeewo nti tolifa ne bw'ogenda mu magombe ovaayo ng'oli mulamu. Nebaza Katonda olw'okubanga amukuumye amukozesa mu ngeri yonna gy'amukozesaamu. Banze sina kubuusabuusa ti Pastor Mark Katonda amukozesa ate era amukoze obulungi n'okuzzaamu abalala essuubi naffe baweereza banne okutuzaamu amaanyi ne tuyimiriranga ne tusobola okuba nga tugenda mu maaso n'omulimu ogw'obusumba nga tetwekkiriranya nga tetwemulugunya nga tuweereza n'omutima gwaffe gwonna. Ekisooka mu baana abasoma abato okuva ku kindergarten babayigirizeeyo enkola nga okutandikira mu kindergarten engeri y'okwetangira omuliro n'okubayigiriza amasimu ga poliisi senga omuliro guba gukutte ennamba ki basobola okukuba ngamba fire brigade kijja kuyamba nnyo n'okuyigiriza abantu mu community obukodyo obwangu ennyo
oba okwetaasaako omuliro senga guba luseewo. Kubanga ebiseera ebisinga abantu babuguutana bubuguutanyi ne bamaliriza nga mu kifo ky'okuzikiza omuliro ate bagwongeddemu maanyi. Abantu benna mubeere n'essuubi. Nga tujaguza emyaka 10 twebazizza nnyo. Njagala okwebaza bannaffe mmwe ab'amawulire, radio zi TV zonna, twagala zeebaza kubanga amawulire gano bwe mutagatambuza muba mutukoze bubi. Naye bwe mutuukiriza Bayibuli nga Mukama waffe bye yayogera, nze yakimanya nti oli baba bamawulire timubunyise enjiri mugitambuze wonna. Kanamu ate mutambuza enjiri n'amawulire gano okulaba nga mugasaasaanyiza eggwanga lyonna, Uganda n'ensi endala, nti abantu babeere n'essuubi. Ekirala obubaka bwenjagala okuleka abakungu ba Ssaabasajja Kabaka, bino abantu abamu tubikomye okwogera ennyo ku bannaffe. Tulekerewo okwogera ku munno ng'afunye ekizibu n'oteekawo ebigambo ebitanyuma ebitagwanidde. Kakati okuba ekifaananyi bye wayogera ku nkwanga nga kati ate mulamu ng'ali wamulabanga ng'ekirala ng'omwenyinyala, kakati omulaba otya ate kati gwe omwegomba. Awo nno tukomye ebigambo ebimu bangako wookoma mu kwogerako. Lwaki Mukama tabankuumira amanya James Gaiya nga nsumbe kanisa ekibano Christian Church esinganibwa Luweero mu Obulenzi Town Council. Nkulembera abasumba mu kikwekweto ekya operation okugoba masabo n'emyoyo gikwata byaffe. Njagala nange nzize okwetaba awamu ne bannange mu kwebaza Katonda n'olwokutaasa musumba Maaka omuliro. Ate nera mpeereddwa omukisa olunaku lwaleero okubeera omubuulizi ku discipline gye tulina okuba nayo nga abaweereza b'obwa Kabaka wa Katonda, abaweereza mu buweereza bonna bwe tuweerezaamu mu gavumenti, mu bitongole byonna, mu maka, mu bukulembeze bonna okubanga tusobola okukkiriza okutwalibwa ate n'okulembera, okuba ne discipline mu buweereza bwonna bwe tuweerezaamu n'okussamu abatukulemberera ekitiibwa. Na bwebaka bwensobodde okufulumya olunaku lwaleero. Bw'oba tolina mpisa mu bakukulembera naye tosobola kufuna mukisa. Ate era Bayibuli etugamba nti bwe tunaagondanga tunaalyanga ebirungi n'eby'ensi. Kati waliwo bye tufiirwa mu butagonda. Kati buli bwe tuba nga tugonda tulya ebirungi n'eby'ensi. Nze Segawa Paulo, Ssaabaddu Kimwanyi atwala omuluka guno Ssaabasajja Kabaka gwe yasiima n'agunkwasa okumukulembererako. Gusiŋŋaanibwa mu ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka ey'Ekira ey'Abayinda. Olunaku lwaleero njagala kwebaza Katonda nti mutabani wange ate era nga naye mwami wa Ssaabasajja Kabaka ate musumba Mark yasumattuka omuliro mu myaka kati 10 olwaleero gye tujaguza. Bingi bye tulabye, bingi bye twawulira, era twafuna enkikwe, twali tetulowooza nti anaawona. Naye Katonda akola ebyewuunyo. Awo nno twagala okwebaza Katonda mu byonna. Twagala okwebaza bonna abayimira naye mu bujjanjabi, mu kumujjanjaba, mu kumulabirira n'ebirala n'abamuyambi wonna wali. Awo nno twagala nnyo okwebaza Katonda. Ate njagala okutegeeza abantu nga tuyita mu bubaka buno, tufunye obubaka okusinziira ku mbeera ye ne byayiseemu, nti naawe aliwo awulira bino era alaba bino, afuna amawulire beera n'essuubi mu bulamu bwo, nti lwaliwo bw'ofuna ekizibu si enkomerero y'okufaako. Beera n'essuubi ate era nyiikira okusaba Katonda n'okumwegayirira. Ate bw'osanga ekizibu leka kireme kukuggyako Katonda wo oba okuterebuka. Awo nno twagala okwebaza
Mark omusumba teyaterebuka wabula yanyiikira n'awayama okusinziira ku mawulire ge twafuna nti yali agenze okwokya ebyonziira okubyokya omuliro kwe gwava ne gumwokya yandibadde aterebuka naye teyaterebuka Katonda we. Bw'owuliriza mu byonna n'ebyewunyo Mukama waffe Yesu bye yakola kwali kuzuukira. Singa teyazuukira oba oli awo tewandibadde nakukkiriza. Naye ne Kirefu bw'osumattuse omuliro abaamulabako ffe nga yakajja omuliro olususu embeera nakati bw'omulabako tolema butagulumiza Katonda naawe n'obeera n'essuubi ti nange wadde ni mu mbeera bwe nti luliba olunaku lumu nange nembeerako obulungi. Awo nno kyempa